tuli wano njagala batangaza naddala eri ku bikwekweto ebitandise ku makya ga leero ku mmotoka ziganyegenya. Leero ennaku z'omwezi 24 mu mwezi ogw'omunaana mu mwaka 2026 apoliisi okuyitira mu kitongole ekyayo okuyita mu directorate ya traffic and road safety twaniriza ate tuwagira nnyo ku kiragiro minisita w'ebyenguudo minisita Honorable Byamukama kyeyalagidde oba kyeyayisiza okutandikawo ebikwekweto ebinaamala ennaku z'omwezi 10 bino nga bigenderedde naddala ku mmotoka ziganyegenya ezisaabaza abantu oba ziyite zikamunye mu kitundu eky'e Kampala Metropolitan. Mu Kampala ku nsonga z'obutebenkevu ku nguudo ekyali ensonga olw'abantu abangi abazze nga bafiira mu bubenje mu kitundu kino eky'omu Kampala. Kampala erina regions 3, tuyina Kampala Metropolitan South, Kampala Metropolitan North ne Kampala Metropolitan East. Ebitundu bino bye byasinga okutta abantu okusinziira ku lipooti yaffe eyafirumizibwa mwaka 2025. Era abantu abaafa mu ebyo ebitundu byenjogeddeko baali bantu 1,183 n'abalala abawerako be bakoseddwa. Ekitundu kino eky'omu Kampala kirimu abantu abangi abakolesa amakubo nga okigeraageranyisa n'ebitundu ebirala. Abantu bano betwandiise vulnerable road users oba abo abatalina ekiba protectinga ng'akabenje kaguddewo, abatambuza ebigere abangi ojja basanga mu kibuga, abatambulira ku pikipiki nga bazivuga, abalala ne bazitambulirako nga basaabaze. So n'olwekyo tulaba nti emmotoka zino nga tetuzitandiseeko oba zezexposinga eri obulabe abantu abo abakolesa amakubo mu bungi mu kibuga. Era tulabye nti ku nsonga endala nti obubenje obw'enjawulo bwe tuzze nga tufuna bwa tuligestalinga era obuviiridde ku mmotoka ziganyegenya ezikolesa amakubo okwetooloola eggwanga. Kino nakyo ekyatukakatangako okuba nga tukola ebikwekweto ebyenjawulo. Era mu bikwekweto bye twakola nga poliisi mu ssaabiiti eweddewo tulaba abavuzi ab'emmotoka ezo ziganyegenya abenkana 398 be baakwatibwa okwetooloola eggwanga nga kwotadde n'abalala mu misango emirala abavuga abo ne bavuga endiima, abayisiza bwe batalina okuyisiza oba bavugisa ekimama, abavuga ne batika obubi emmotoka zaabwe. Twalinamu n'abo abakwata emmotoka zaabwe ne baziteekako ebintu ebirala, illegal modifications. So message yaffe eri abantu ku makya ga leero nti emmotoka ezo eziri mu mbeera bwetyo gye twogeddeko ziganyegenya naddala ezisaabaza ezeenyigira nnyo mu kusaabaza abantu tezijja kubanga zikkirizibwa okusigala mu bizinesi ekyokusaabaza abantu naddala nga baganye okubanga bazirongoosa bannannyinizo. So tuli concerned naffe nga poliisi naddala ku mmotoka. Emmotoka zino ojja zisanga ku makubo naye nga ziriko defects ez'enjawulo. Emmotoka zino ezimu tezirina emipiira oba emipiira egiriko bagiyita batagiyita watermelon. Teinako linga yaggwako emumbwa. Emmotoka ezimu enzigi nga bazisibisa emigowa. Emmotoka ezimu waliwo gye nalaba ku social media amafuta yo tenywera eri endala we zinywera. Eteerawo wano mu maaso ku steering nga waliwo akadomola weteera amafuta. Endala nga steering omugoba waayo atambula nga agikutte mu ngalo. So ebintu bino byonna tuze nga tubeeraba ku social media si AI naye nga gyebiri.
lwakuba nti zino emmotoka ezisinga zitambulira eyo oluusi enforcement gyetatuuka naye ate nezo ezijja eno bwe tubeera tuzikwata ne tuzibonereza ate nezikola ki neziba nga zidda mu system nga zikola. Emmotoka zino zirudde ku nguudo zaffe nga zigendanga mu garagi nga bazitwala mu garagi ne bakolako ebyo ebitonotono ne bafixinga endeberwamu ne bakola ku bintu ebitonotono ebirala ne babirekerera. So ebikwekweto byaffe emmotoka zino tuze nga tuzisingana ku nguudo nga bwe mbagambye namwe mbadde nga mukola ki nga muziraba. Ne ministry ejuzi yateekako okubanga bakebera zino emmotoka okugezesa era ku mmotoka 6 ezatuuka mu byuma ate kati bo bakebera n'ebyuma oba inspection centers. Emmotoka nga 6 ezakeberebwa mu weeks 2 ez'emabega teri mmotoka eyayita zoona zaali teziwera nti waliyo ebyali nga bibulamu mu zino emmotoka. So message yaffe eri bannaffe aba tax abakola tax ku nguudo naddala mu Kampala, kino tekigenderedde okubanga kijja zino emmotoka ku makubo naye kino oba okujja kubajjako bizinesi egy'okutaabaza abantu bano naye kino tumanyi kyemukola naddala mu kusaabaza abantu omugaso omulimu gwe mukola omulungi ennyo ogw'okusaabaza abantu kuva mu kifo okutuuka mu kifo ekirala. Naye kati konsaani yaffe eri kweza emmotoka ziganyegenya nga bwe mukiwulidde ezo ezitali nnungi n'akatono. Si buli mmotoka yonna ku luguudo nti ganyegenya, nedda waliwo ennungi kwankubadde nti abasinga zonna bazikwese. Kati gwe tobako kyotya, leeta emmotoka yo ffe bwe tugikwata wali tujja kuba nga tukola ki tugikebera. Naye ate waliwo zino nawe z'olaba teweetaga IOV, waliwo zino z'olaba zembagambye ziriko emigowa indikeeta teziina amataala gaavaamu dda ziri ku nguudo, entebe teziinaamu ezandibadde ne 14 seater osangamu nga 8 oba bazigattako ezeeyongerako ebintu bingi bye tusobola ko. So abamu ndaba batidde naye temutya mwe mugende ku luguudo ffe abamanyi motoka ki enaabanga ganyegenya. So konsaani yaffe yeeyo. Ate ku makya ga leero okukulatira eryeteeka oba ekiragiro minisita kye yafulumya tutandise ebikwekweto ku makya ga leero era biri mu kugenda mu maaso. Ebikwekweto bino bijja kutambula mpaka ennaku z'omwezi 10 egyo gy'emyezi 3 n'omusobo okulaba nti tuleetera ddala obutebenkevu ku nguudo zaffe naddala kuyitira mu kweremeneetinga emmotoka nga bwe zityo. Abapoliisi bali ku abatraffic abapoliisi ab'ebidduka bali ku bifo ebyenjawulo ku nguudo ez'enjawulo we twogerera okubanga emmotoka zino bazikwata. Tuyina ebifo byengenda okubanga mbategeeza nga maze obitegeera bulungi we tugenda okubanga tuzipaakinga then ba IOVs bajja kubanga bazinspectinga ate naye naffe tuziraba n'amaaso nawe oziraba n'omanya nti zino ziganyegenya then we tugenda okubanga tulaba ekirala ekinaddako naddala mu mateeka. Nti abasinga muzze nga mutugamba nti bino bijja ne bimala ne bivaawo. Si mulundi guno ku luno era tubasaba temubitwala nga bya bulijjo. So exercise eno si ya lunaku lwaleero lwokka naye ne exercise ejja kutambula ennaku z'omwezi 10 mu maaso byonna nga bino bigenderedde okubanga tumalako emmotoka ezo ezeenyigira mu kusaabaza abantu mu kitundu eky'omu Kampala Metropolitan, emmotoka ezo nga teziri mu mbeera nnungi. So kuno kweyama eri abantu oba emessage yaffe eri abantu aba owninga zino emmotoka, abananyini zino emmotoka, abavuga zino emmotoka ku makubo nti temulinda poliisi okujja gye muli okukwata zino emmotoka naye zino emmotoka muli babuyinza okuzitwalamu mwennyini ne muzikebera we musanga ebitali birungi nemikola ki ne mubifixinga. Kirungi nti Ministry of Works and Transport centers zaayo nzigule ezikebera zino emmotoka
Namulanda, Kawanda ne Namavi. Center zezo wezili. Oli wabuyinza okugendayo, emmotoka yo ne bagikebera ne weetegeka nga bukyali nga tetunajja. So emotoka kino kikulu nnyo kyakumanya nti obutebenkevu okulaba nti emmotoka zino ziri mu mbeera nnungi ku nguudo si buvunaanyizibwa bwa poliisi yokka, naye buno obuvunaanyizibwa butandika n'oyo akolese n'emmotoka ku luguudo nga kwotadde n'oyo nannyini mmotoka eno. Kati emmotoka yo bw'ebeera nnungi nga buli kimu ekiyina, operation eyo togitya. Ndaba abasinga mbadde mutidde nnyo. Gwe totya emmotoka yo bw'ebanga nnungi, genda ku luguudo tambuza abantu. Naye ate bw'oba omanyi nti emmotoka yo si nnungi ate n'ogireeta ku luguudo, ffe weetuli ojja tusanga ate tetujja kuvaawo mpaka ezo ennaku zenyogedde. Simanyi onaagikweka mpaka ennaku z'omwezi 10, simanyi, naye ffe weetuli. So kye tukusaba twala emmotoka ogitereeze ogirongoose nga tonajja. So tetuli wano okubanga tulwanyisa abo abali mu bizinesi egy'okusaabaza bano abantu, naye ffe tuli wano okubanga tulwanyisa ezo emmotoka ezitali nnungi ze banyigiramu eno bizinesi okubanga basaabaza abantu. Buli musaabaze yenna ajja nga n'ayingira eno emmotoka agiyingira nga obulamu abanga abukuwadde gwe operator akwesiga amanya nti ojja mutambuza bulungi. So emmotoka eno bw'ebeera na buli kimu ly'essanyu ly'omusaabaze gw'otambuza. Naye ate bwe kiba the other way round kitegeeza nti ono omusaabaze okutuuka n'obutatuuka kiba kimu. So tusaba eri abo bonna bananyiniza n'emmotoka zetwogeddeko zikamunye ezitali mu mbeera nnungi, n'abo abazikolesa oba abazooperatinga mutuyambe emmotoka zino muzitwale muzikoleko nga tetunajja kubanga ffe weetuli ate tetuli kumpi okuvaawo. Ate tugenda maaso n'okusaba eri abantu abatambulira mu zino emmotoka. Emmotoka zino abasinga osobola nawe ogiraba emmotoka n'omanya nti emmotoka si nnungi. So toriskinga n'olinnya eno emmotoka. Bulijjo tubagamba nti obutebenkevu ku nguudo bubavunaanyizibwa bwa buli muntu. Okusinga okulinnya eno emmotoka ate n'olinda omutraffic ogikwata. Oyinza obutatuuka eri traffic weeyimiridde ng'ekoza akabenje. So kikulu nnyo eno emmotoka naawe ng'omusaabaze bw'olaba nti emmotoka eno si nnungi, embeera gy'erimu si nnungi, kino teweetaagayo ofe okukitegeeza. Ngezo ze mbadde mbagambako, driver ng'avuga nga steering agiyina mu mikono erikunga akawaya katono nnyo kekakwata eri. Ezo oziraba ezo tokola nsobi n'olinnya emmotoka bwetyo. Ate z'olaba nga eziri mu kukoleramu ebyo ebifo awatali poliisi, mutuyambe mutukubire. Mwatuyamba nnyo mu kukwasaganya bano abaali bavayoletinga amateeka nga basaabaza abaana, era twafuna information nyingi kuva eri abantu community kiraga nti benyigira nnyo mu bino ebintu okutuyamba. So ne mu kino tubasaba mutuyambe. Emmotoka ezo ezitambulira waliyo ezigenda okwagala okugenda eyo munda okusaabaza nga zimanyi nti teri poliisi enaazikwata. Emmotoka zino mutuwe information tukwatira awamu okulaba nti emmotoka zino tuzikendeeza ku luguudo. So ekigendera kyaffe mu bino byonna si kutatagana nga abantu abakolesa amakubo gano, naye ekigendererwa kyaffe okulaba nti tutaasa eri obulamu bw'abantu abatambulira ku nguudo zino. Nga bwe mbagambye nti waliwo emmotoka ezimu ezikola obubenje, bananyinizo ne ba driver ne bataddamu okulabika olw'okuba nti amanyi nti emmotoka yakola akabenje n'ekosa omuntu oba n'emutta, ssente zeyandibadde nga opasetinga oyo omuntu nnyingi okusinga vali ya mmotoka oyo tatalidda. Katuli mu kubonaabona, tuli mu kubanoonya nga temulabika mulyeyo mwekwese. Ng'amaliriza njagala n'obategeeza ku bikwekweto bye tuzze nga bye twatandika okukola okukwatira wamu n'ekitongole ekya Ministry of Works and Transport. Ebikwekweto bino twabitandika mu weeks nga 2 eziwedde, era twatandikira bitagetinga ku makubo ga highways. Twatandika ne ku checkpoint ey'Emaya Nsangi ku luguudo lw'e Kampala, ne tudda e Matuga ku luguudo ku Northern. Ebikwekweto bino nabyo bigenderedde okuba nga bikebera ku bintu bingi ebyenjawulo naddala ku motoka, okusingira ddala
ku motoka zi Sinotraks abantu ze bazenga byemulugunyako oba naffe tekituze nga tulaba mu bubenje bwezizenga zenyigiramu. So operations zino tuze intensifying oba tuzongeraddemu amaanyi. Motoka ze basi ezivaluating route charts, motoka endala ezitalina emisolo egy'enjawulo n'ebintu bingi bino tuzenga nabyo tubikola tubitandise bikola. Ate mu ebyo ebikwekweto twakwata emmotoka eziwerako oba abagoba bazina emmotoka abaali baviolatinga ebintu ebyenjawulo ku nguudo. Ndowooza mu budde obulala nja kubanga mbategeeza ku bintu nabyo bye tujja kubanga tukola ku Sinotraks, naye kati katusooke tukole ku ziganyegenya. Bwe tuva ku ziganyegenya tujja kudda naye mpola mpola, tujja kutambula mpola mpola, buli kimu tujja kikwatako naye nga byonna bigenderedde okulaba nti waliwo obutebenkevu ku nguudo zaffe. Ebyo byedda bye mulimu yogera noono bino tebikyakola. Kyenkusaba genda ku luguudo goberera amateeka nga bwe galina okubeera. Kutaasa eri obulamu bwo, kutaasa eri obulamu bw'abantu abalala. Tetujja kusigala mu kino okulaba abantu nga bafiira ku nguudo nga tutya okukola ebintu ebimu. Tujja bikola kasanga byonna bigenderedde okulaba nti obulamu bw'abantu tubutaasa ku nguudo. Mwebale nnyo okumpuliriza.